Manya ndobozi bampita Shadik Smith nga bulijjo the king himself, king w'olugamba na mukibuga Kampala. What tukiwulidde wano, I think tekiba kituufu, not until ng'okiwulidde wano. Anyways, amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda go mangi nnyo ngasobola kubeera nga sigabawa naye nga omuganda w'omuyimbi amanyiddwa nga Alicia M mujjukira yayimba yokobuyimba emabegako yalina stage nga concert wali ku Theatre La Bonita era nga mujjukira nnyo. Ono nno nga ye Mulongo Babirye Sarah owa kooti y'amaka wali ku 87.5 that is Star FM eya UBC radio y'eggwanga yonna oba national broadcaster that is Uganda Broadcasting Company Kampala Uganda. Yakyazizza omusajja omulala mu maka g'abakadde be wali e Kabaale Bugonza. Lwaki nga yakyaza omusajja mujjukira yakyazaako omusajja ayasooka naye ano owokubiri gwe yakyaza namufunisa olubuto yamufunisa olubuto n'azaala abaana baali that is around last year n'azaala abaana basatu bwe yabazaala ne bafiirawo Omulongo Babirye gwe njogerako kati ne bafunamu obutakkaanya because of you know how depressed they were ne family ye ne bafunamu obutakkaanya wakati waabwe n'omwami eyo era ne bitagenda bulungi ne batabeera na nzikiriziganya bulungi nnyo omu ng'agamba muno n'ekisiraani omulala agamba muno n'ekisiraani nekitatambula bulungi okitegedde ne baawukana kati omusajja ono gwe munange gwe yafuna mu 2016 oluvannyuma lw'okwawukana ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Medi eyali owa Medi Garments era nga ono gwe baali baagula naye radio Buladde eyali Masaka yali Masaka naye kati bagitunda Mulongo okwawukana ne Medi yamulaga yes yamulanga gwakwagala mukazi that is omukozi w'ewaka omukozi w'ewaka gotwandisenga maid nga we mbanyonyoddemu that was 2016 yes we bayawukana ng'amaze n'okuzaala omwana azaala abaana babiri abasatu ne bafa so it was a lot of things going on mu bulamu bwe bambi njagala omusaasako kyali wange Omulongo Babirye but I want to congratulate munange omusajja Mulongo gwe yatwalidde bakadde be okitegedde side zeri nga we nkunyonyodde side zeri gyemanyiddwa nga Kabaale that is Bugonza Kabaale no gyemumanyi eno ne but this Kabaale Bugonza of this side bamuzaala Kayunga era nga mu gw'omukaaga mu mwaka gwa 2017 yamuzaalira abaana basatu nga gambye omulundi gumu be yayamba bafa Kayunga mwezi gwe yafa bingi because badde nawandise script yangu wano nga ne mubisomao so babuno tewe mbamba asomera mbate mubuuliza bulungi kati kayimba nyonyole omusajja ono gwe yasooka okubeera naye that was 2016 bayawukana lwakwamu yamukwata n'omukozi w'ewaka mu buliri kabulubona omusajja ali yesafiisa ne baawukana omusajja ono gwe yayanjudde munange watute mbakadde ye musajja y'omu munange sorry wali nakozemu ka miscommunication ye musajja y'omu gwe yazaalira abaana abasatu bali ne bakola ki ne bafa okitegedde nnyo naye ono omusajja badde wakusatu era nga bafunagana that was mu mwaka ogwedde that was 2017 we baawukola ki bazaalira abaana bano ne bafa okitegedde nnyo nga amaze okwawukana n'ole yasooka naye oli yasooka si yali yasooka yali wakubiri kati ono ekitegeeza Mulongo Babirye gwadde naye musajja wakomeka wakusatu naye ng'ebifaananyi ng'emubiraba bambi want to congratulate him through tooth and nail bayise mbizu bingi nnyo naye ne bagezaako okulaba muno ensonga zino bazikwasaganya wamu ne bazimba amaka gaabwe era kati munnange ng'okwanjulwa kwawedde bamaze okukyala bulungi nnyo tugenda kuba tulinda embaga egenda okubeerawo very soon mu maaso awo mwaka ogujja 2019 right God 2019 guno kale 2020 wetugenda okubeera nga tulya embaga y'omukyalo namanyiddwa nga Omulongo Babirye ku Star TV 87.5 yokitegedde radio y'eggwanga sababeerako mugimuwuliza era mwagala nnyo programs ndala abakyala abo bayita bizibu ebyenjawulo bandoga simanya mujjange yankuba simanya biki nkimanyi mumwagala nnyo Omulongo Babirye so shout Omulongo Babirye congratulations kyali wange Alicia M kutumiddeko nnyo oleetadde akayimba akapya nga mu Uganda olwezo tubuuza naye nga ye embeera egenda mu maaso naye nga njagala okubeebaza because always mbeera abalabi balungi nnyo era nga amawulire gakyagenda mu maaso nnyo wano mu ggwanga lya Uganda nja kuba nsobola okubaleetera ebirala binnyo thank you so much adde balaba videos zembadde nteka eza Rema owembeeredde omulwadde ngenda kuba nyongera okubaleetera videos nnyo amawulire mangi nnyo ebikwatagana ku Rema kuva eri side zeri Namugongo nga musajja watapangisa ate ng'ennyumba gyamutaddemu bwagipangisa ate ng'emizigo gy'alina bwe gitalijja we giri egyataatawe
kwegamba bingi, a lot is going on. Saganye nnyo wano mu ggwanga lya Uganda, but anyways, with always your King Smith, nja kuba mbikuleetera wano nyinyi ku Celeb Jazz Extra, kyenyinza okugamba kiki mutovaawo, tukyagenda bingi nnyo mu maaso, nekyo oyinza okukola kimu nga tonnavaawo, genda wansi awo osobole button kya red osubscribinge, bw'omala subscribinga ate tubeere ng'ekitundu tukwasaganya mu massive nnyo oba mu maanyi nnyo. Mbaagala nnyo tukwatagane ate olulala. When you see me, when I see you, I love you so much, people from USA, Canada, Saudi Arabia, Netherlands, Switzerland, and Sweden. Yes, my people from Sweden. Tak akagamba konna kaize, so mwebereremu era mwebereremu nnyo nebakireba nga bettaki mbatumiddeko nnyo ddala bawala abakuba ekyeyettaki. Mbaagala nnyo because you keep me going. Thank you for the inboxes, thank you for the message. Naye nga kampeni y'okuyamba mwana muwala amanyiddwa nga Jack Chandra ekyagenda mu maaso 0755 31 17 31 0755 31 ye namba gyesobola okusindikako obubaka bwo obuyambi bwo tujja kuba tubituusa era nja kubanza gyano mbasumi mwena abavuddeyo okuyamba mwana muwala amanyiddwa nga Jack Chandra. God yabeera ku kamera. My name is King Smith. I love you so much. Bye bye.